Spark TV tugenda kuba nga tubasanyusa nga tubakola obulungi obutagambika n'olwaleero tutambudde ne tutindiga eggendo ne tugenda mu field tukakasa bukakasa nti Edrine Paul olunaku lwaleero tumulina nkukakasa bukakasa mu bibuuzo 21 agenda kuba tagenda kusubwako yadde n'ekimu anti bino bibeera ebibuuzo 21 ku celebo nga tali matala amanya gange omulungi nze gw'olengera ku screen yo omwana omuwala omuto amato obutayinza lakilaki bino byebibuuzo 21 era nga bwe naggambye nti Edrine Paul gwe tulinawo ono nno mu shootinga videos ez'abayimbi obulango y'omu ku bakabaka bakabejja buli star akoze naye tugenda batubitegeera n'okusingawo nyinza obanga sibimanyi bulungi sasa okulaba taata Kale nyabo nange sense excited. I'm also super excited to have you here. How are you? I'm okay. How are you? Are you fine? Ntegera butegezi tumusanze mu field kati tateredde ku video badde tunawa kuggwa ne tugaba sebo kati kusaleko tutandike soko buze ku fans bo mukwano. Mbalamusiza mwenna abalaba Spark TV era nga tubeebaza okuba nga mujje kumiddeko nsaba temukyusa remote gyesonyiwe oli answers ebibuuzo ebyo 21 byolindidde okuwulira yes jeje kyennyini twandigeze ku side ya bagamba talina mukazi olwokubabeera n'aba celebrity bangi naye kati akatuvunkeyo katono Edrine olyo otya ndi bulungi muli mutyammwe kyensoose okutegeera nti tobeera settled bwe tokusanga ku mbeera up and down lwaki ebiseera ebisinga bw'obeera ku shoot eno buli kimu kiba kitunulidde ggwe obanga bonaagamba nti oli head teacher nga abaana bagenda tuulayo neebu tosobola settling oba obanga commander nga olutalo lugenda mu maaso babulire omulimu omukulu gw'okola omulimu omukulu gwenkola ndi video director nga bwe batusanze wano tubali shooting music video ate nga tukola movies tukola TV commercials documentaries n'ebirala bingi kasabibwa nga biri vision nga birabibwako yes ekyo kitegeerekeka olw'ebyuma bye tulengera tutandike ne kano kano koofubye ennyo kabeere ku mpewo keeka ki njawulo kyekali kozi mbadde ng'abankayanankayanna naye nga tutandikirawo kati eno eringa emmundu yange gye nwanyisa mu lutalo bwe sigirina teruyinza kuggwa so kyova olaba alina kumbeera kumpi ngeri omusirikale watata mu mmundu ye naye nga embeera kumpi tebirawala ndabikira nga kamera eri very unique it's one of the high end cameras ze tuyina mu industry it's a Red Dragon ya kamera y'amaanyi nnyo wamu mpozi ne lenses zino V-Speed Primes zimu ku lenses ensangi zino zetukozesa ez'amaanyi wano wennyini ku kwetala kw'obeerako ebintu ebyenjawulo nga biba bitambula wali receivingako professional background nogamba nti nze Edrine Paul nagenda mu ssomero n'ensoma kino n'enkikuguka is it professional background tenabeera background I think ndabika gye ndiko nzija ntandika okusoma okumaliriza ebintu byenkola naye before I started because ndatandika mu August intake gye nawandiisa omwaka guno but before sigirina the reason being lwaki ngamera ntandike mulimu projects zofuna nga balina qualifications ze beetaaga however much you're so good nga zo zibanja so you have to go back nozikola ki kati ng'oli kabejja ng'otambudde oli you one of the popular videographers betulina kati mu music wano ate mbadde manyi nti olina okuba nga wabisoma okubeera that too much too good because I believe abantu bakukkiririzaamu lwansonga you good kituufu abantu banzikiririzaamu kuba nze omu kubasinga naye ng'abazungu bagamba nti experience the best teacher experience ye musomesa asinze okutusomesa nti buli wookola oyiga ebintu bipya bingi otereza ensobi zo si discouraging abantu nti tebalina kusoma kuba nze kale ebintu ombuuza ekibuzo nti nina education background personally in education background kuba nasoma IT naye when it comes to filmmaking I'm self-made nesomesezza naye nga bwegambye nti mu kino nina okufuna bachelors yakyo nakyo yes videos ezo zonnyini nga bwogambye nti experience is the best teacher nzikiriza nti okoze videos nyingi yes. Tata video ki gyewakola n'ogamba nti nagikola nange nenjiwulira ne kati nkyagiwulira nga nnungi videos zo nyingi kuba right now wombuuza mba nnina okulowooza ennyo ne ngamba ate ati bino ebibuuzo byammwe ebimbigwa nze mba sibyetegekedde naye kyenyinza okugamba videos ezimu ze nenyumirizaamu nina video y'omulembe ya Spice Diana nina video ya Morgan Heritage ne Eddie Kenzo long to be home kugamba lwaki nze nyumirizamu nti
zaaliko emirimu minene nnyo like it was a lot of work. Okay. Kati ate nga ne sente zaali nyingi. Ne sente zaali nyingi kuba tosaba bikola nga tebakwadde sente. Okay. Ya budget eba nnene. So nane videos ndala nyingi abayimbi bonna bakoledde abasinga Chameleon, Shiba, Rema. Pose cha video ndala ampisa wao Rema Namakula. Oh, I love that song. Yes. Nayo go yemu ku video z'amaanyi. Yeah, nenga otherwise videos nendala zibawo nyingi. Naye okinsulako mba nosooka n'enkirowooza ennyo. Yanjawulo ki ebifuula video ezo z'okubanga ogamba nti nkyazijjukira n'ozijjukira nti they are one of the best? Videos zino zibaako memories nyingi. Kisooka kutandika ne stories z'oba okoze n'okuyita mu ngeri gy'ozikolamu. For example nga video ya Lukusuuta, Kennedy SS. Twakagirelease nga naye twagishootingira wiiki nnamba. Kati by'oyitamu ebyo kino bikuleetera okuba nti projects ezo olintaki nazo gwe ng'oli ogyagala nnyo yo nga yo. So ebintu ekyokubiri buli bwe bakuwa ssente entuufu ezirina okukola omulimu okola toli ku panic nga buli kimu weekiri, so kyova oba ozenyumirizaamu. Olina standard charges, Edrine? Sina standard charges. Waliwo b'okolera ne bw'otakolera taata? Sina gwe sitakolera. Kasita meetinga ewa mukiringa bw'onaagamba nti ogenda okujja ewantu ebisa ebisinga ng'okimanyi kyekyetaagisa okukola ekintu. Era n'abo betasobodde kukola nabo tubannyonnyola ne bakitegera ne bagamba kale kangende neetereeze nja kukitereeza ekyo. Weewo wennyini omulungi ali ku Spark TV mukakasa bukakaza ati Edrine Paul onaatera okuba okuguka omumulaba awo ku TikTok ze zimu ku apps z'osinza okukozesa. Tugambe nti ekuyambako okupromotinga oba naturally your work is good? Initially TikTok na behind the scenes zo ziba abani azikola simanyi. Initially TikTok eno nali njiraba by the way nasooka ginyooma nze ngamba byabawala ate era nembera nga birabanga eby'abantu abatalina nnyo byakukola kati nze nteekayo test videos. Kati mu kusooka nentandika olaba nga bantu bagenda banyumirwa byenkola ne byenjagala babipiikinga ningamba katusaye tubikole. Kati nina omuvubuka nga bamita Mika ya Mika Films. In fact yabaddeko ku show ya Acidic Vocals yagicoverinze, so yasinga bibeerako yabirunninga. That's good. Oina routine Edrine gy'ogamba nti ngenda kushootinga video buli bwe mba ngenda okushootinga video kino kyensooka okukola as a must. Oina routine? Yes. Tuyina post production meetings zetuba nazo ne tutula ne tiimu yange ne tumanya tugenda kukola ki. Buli muntu alina omulimu gwe, tulina abantu abasukka mu 10, buli muntu alina omulimu gwe n'asayiningibwa ku kintu kyagenda okukola. So mulaba Edrine Paul naye tiimu nnene eri abanoonya ebyetaagisa like buli muntu tumwasayininga kyalina okukola ki okukola. Then ne tukola pre-production meeting ne tutegeka olunaku lwa shoot ate tumanya ne tugenda ne mu post production. Yes. Bwe tuze wano ndabye akakuba nga katusazeeko somewhere ne tugamba nti oba Edrine katugambe tugeze buno obudde okoze arrangement ya video shoot. Tulaba omulembe mu ku video z'ogamba ne ampisa waawo zaali wabweru enkuba n'etonya osazaamu shoot you postponed it okola ki? Okay, kati ngeri gyekintu tetusobola kulwanagana na nature. Ebiseera ebisinga bw'eba ezitonya bw'ogiyimiriza naye ebiseera ebisinga bye tubyetangira nti tunakola tulina apps eza weather focus zetutunuulira ne tumanya nti nentekayo shoot nti jabayo lwakuna nga maze kukiraba nti enkuba tejja kukola ki tejja kutonya, so tugezaako okugeraageranya ne tulaba enaabaayo bateeba eyo ne tugereesa, so kiba kizibu okuba nga ejja kutonya naye era bw'ebezze Inshallah mugisembezaayo ne mugamba tujja jju. No, tuba tulina okuimprovisinga. Yes. Obaze zino video ze mushootingira wiki. Temwetegekedde. Tetsa butetegeka. Kyogamba otegeka video ng'ogamba nti ngenda gikolera week. Bwe tuba tugenda gikolera week era kiba kyali mu plan nti jja kukolerwa week namba. Moment kyesinga obubi gy'ogamba Edrine ng'ogamba nti wano mu video eno baaba eno moment sirigyerabira yali mbi nnyo. It made me even feel like quitting, maybe. Anyway, moments ezo tetubadde nazo nnyo. N'ebiseera ebisinga ekintu mpozi kyali kinkoza obubi ennyo. Mulimu abayimbi naddala abamu ababagaininga ennyo n'agamba nti
kale nze nja nnoonya kino abatalina era nange nkimanyi nanti ngamba no sina kiwa waste moment kati bano oluusi omuntu asoba bagenera agamba naye manyi nze nyenda nnoonya ekifo wekiti nze ndi sure nja kifuna namugamba oli sure nti yes kati abamu nafunako scenario emu omuyimbi yagenda n'afuna ekifo ng'ekifo yalabye bannyini kyo bakyamu kati omanyi nga muli wakati wa mulimu ne bajja ne baba interferinga kati ekintu ekyo kale kikyankalanya enkolayo yonna yes Edrine oyimba siyimba oyinayo idea yembabege egamba nti kati ngenda va mu shooting ngende mu real music kubanga kati ebintu balimu babikola no sina idea yonna yagamba nti ngende mu real music naye mpozi kyemmanyi nsobola okuwandiika oluyimba ebyuma bino ebituli mu maaso nga Edrine bwe yagambye biri very expensive era atugambye this is one of the most expensive oba one of the best biri expensive nga bwogambye okola otya okubeera consistent okuba mu mulimu gwo nga guli nti kiddayo era ku bayimbi abamu abamanyi kyekyetagisa okuva ino omulimu omulungi nti ebiseera ebisinga omuyimbi wabanga ayagala omulimu gwe ajja kuwa sente esobola okuteekawo ebyuma bino ku shuti yes mwe nga ba video directors bino bya association mubimanyiko ebiriwa ebya associations z'abayimbi associations tubimanyi mwe tebibakwatako bitukwatako lwa nsonga naffe tulina association yetutwala nga si bino federation biki no si federation ya association yaffe tulina bagiyita UCA Uganda Cinematographers Association yetutwala particularly katoli mu association njiri mu association yeyo muyimbi kigoyogomba Edrine Paul ogamba nti osinga shootinga video ye bigenda kumbeerera birungi nnyo nja kwagala nnyo nkoleko naye ng'omwegomba ogamba kale oyo nmanyi sente ozaagala nnyo naye waliwo abo olaba n'ogamba anati omuyimbi gwe neegomba kugambye mu Uganda naye ndabaga basita wonna yakola no ne mu Uganda tekirina buzibu omuyimbi gwe neegomba omu nakolako naye omuyimbi yalibadde Good Life Freddy and Weasel naye Weasel nakola naye so radio gwe saakola naye radio tewakola naye ne nakola ne Weasel kati awo nempulya nti ekyoto kyange kituukiridde outside Uganda bangi nnyo omu ndowooza yalibadde Burna Boy olina host moments mu bulamu bwo ng'ogamba kale one of the challenges osanze mu video mu kukola bino ebintu ozirina like 1 2 challenges just challenge tewali nnyo challenges z'amaanyi mpozi okwemulugunya ku bintu ebimu nodda si wekiri ngamba okwemulugunya ku bintu ebimu era nga bigambye nti Edrine saagala byakwemulugunya Edrine ayagala tuvuga speed ngamba nti challenges mu mulimu challenges mu mulimu gwonna okay kale kankwe challenge esooka challenge esooka tulina abantu abamu ngera nakyogerako abantu abamu abatamanyi kyekitagisa kukola video nnungi kyekisinga okuluma in fact kale kitumbwamu nnyo omuntu asobola okujja nga yalaba video ku TV n'agamba njagala ng'eno naye nga mune sente taziweza ekyo kitu challenginga nnyo nakyo omulimu ogwo guno ogw'okukola bino ogulabawa mu myaka 5 mu maaso mu myaka 5 namwenna generally namwenna ekisooka nga Uganda kinzizaamu amaanyi because video z'abana Uganda bazimprovinze kuntuna emyaka 5 ku 10 emabega tekiringa kati ekyo kinzizaamu amaanyi nendaba nga tugenda mu maaso ekyokubiri ku side eyange tutunuulira okulaba nti tukakasa abantu mu myaka 5 future trends print kyeki ng'ekigambo ekituufu ekikola ki bwe kiri ate era wamu ne badirectors baffe bonna abaana b'engrooming okulaba nti bagamba badirector 10 abasinga alisi bonna bavudde mu future trends walina videos ze wali okoze n'ozirekayo mu studio siyina lwaki bazitwala banyinizo buli video gyokoleba mutindo malidadi ndowooza kuba tebazindekera bazitwala zonna okola ne upcoming mbakolera obakolera era upcoming waliwo gwejusa n'ogamba nti ono nakola naye sibalina bambi kwanja nnyo bayo wagira te upcoming Edrine yatwetegekedde tasobola kututeera all the whole of no nziramu kyombuuza nedda
Okay, olowooza gavumenti ya Uganda erina kyekozeewo ku lw'omulimu gwammwe guno? Gavumenti ya Uganda kyekozeewo ku lw'omulimu gwa kimala oba ekyalina omulimu munene? Gavumenti etukolera naye nze ku sayidi yange ndaba tetukoledde kimala. Yisaawo ensonga zo ssebo. Ensonga esooka mu byonna nandyagadde nnyo abayimbi bo bennyini basooka copyright. Bwe banaba abayimbi copyright bajja bafuna bulungi mu music waabwe nga naffe sente zetusaba tukola ki bazituwa entuufu. Then ensonga endala otunuulira kati nga ensi ezitwetoolodde naddala ku semazinga wa Africa wesanga ng'ensi ezimu zina access ku bintu bingi nga okukolera mu bibuga bye babeeramu nga okozesa facilities za gavumenti ezimu nga ebintu bya military n'ebirala. Naye Uganda okukikozesa olina okuwandiika ebbaluwa mpanvu n'okuba nga oluusi ogaanibwa oluusi ne batakuddamu oluusi ne balwa okuddamu kati biba biri meeting creativity yaffe. Naye nga nakulabako olina video gye wa shootinga recently ngerimu omupoliisi agamba kama nga balina n'emmundu nga they real. I saw it kati ate lwaki ogamba? Sikulabako video nga erimu omupoliisi nga alina emmundu. But then I saw it. Or maybe ogamba prop guns eza plastic. Naye si mundu ya ddala. Naye nga anti ati saawa eno ombuuza nti gavumenti erina kyebakoledde tobuuza Edrine gavumenti erina kyekkoledde. So kitegeeza nti njogera ne kulwa bannanga abalala abatasobola funa musirikale omuteeka mu video. Kitegeeza gwe kikukostinga nnyo Of course yes. Ongabye olina associations z'okolaganamu ze mulimu mwengamu. Olinamu abo mwe association gye mulimu. Olina videographer omulala gw'ogamba, video director omulala gw'ogamba nti ono mwegomba okukolako naye like mu project yemu. Of course naddala abasinga be twasangawo. Mbawanya ekitiibwa era nzikiriza mu bye bakola era mbyagala. Wamu era n'abapya mulimu abapya era bolabanga wakaabwe mulungi nga wedetaza okoleko nabo. Anti abakadde era basinga bangi kati n'amenya ono nono. Naye gwe ng'oplayinga safe. Ate just ntya omuntu kugamba nti nze nga teyanzijeeyo. Kuba basinga bambi mikwano gyange. Oli stand andise nkuwana gwe kabaka. Anti kituufu. Oyogerayo omu nga waki. Nga wandyagadde okola naye ku project. Ng'oplayinga nnyo safe. Kale. Anti ati gwe nnina ate Lukman Ali gwe nninawo. Yes. Lukman Ali tukutumiddeko. Omulungi ali ku Spark TV nkwagala nnyo era nkwebaza kubanga obaddewo ku Edrine Paul okuwulira ebibuuzo biri mu kimu. Nzikakasa bukakasa nti omukakasizza somewhere n'omutegeera ku biki byali ne mu mulimo gwakola around him. Omulungi ankozeko makeup wange bamuyita Fina's makeup era ng'osomusanga ku Lumu Street MM Plaza 07 enamba y'essimu 07 514 1235. Edrine olina akatale ke kamangu mangu bisawa akalango kaba kama bafe. Akatale ke kanyongeko olabayimbi mwenna okulaba nga mwongera otuwagira kuba kyamazima buli lukya twongera okuyiiya n'okunoonyereza ebyo tuba tubakolera. So mwenna abapya abakadde abatatumanyi n'abatumanyi tusaba mukomewo tukole tusobole okwongera okugenda mu maaso n'okutwala okuggusa ebirooto byammwe kulaba nga mbirabako mu reality. Kiriziganya naffe nti ffe twayesigaliza special attachment kuba celebu bo mu bibuuzo biri mu kimu bakubuulira ne bakunnyonnyola ebivo n'ebudde obw'obulamu